bw'owulira bino n'obigatta n'ebyafulumidde mu UN report ku ggwanga erya Uganda mu South Sudan, General Museveni, General Muhoozi, bitiisa. Uliriza. We are the expendables, the untouchables, the impatient. We fight to kill and to destroy. We are Team MK forever. I congratulate President Salva for killing you, for calling you not killing you. For calling you. Mukulembeze ki ayebuza amagezi agokugera ebintu by'ekisiru mu kamera. Mukulembeze ki. Yes, moli agakagwawo obunkenke munda mu government ya Mwai Museveni bweyongedde. General Muhoozi Kainerugaba obujulizi obumulumika kukitta abantu okwetola Africa bweyongedde okubeera nga bufuluma wuliriza nnyo. Kyokka bino byonna nga bigenda maaso ekiri mu ggwanga erya Sudaani kwe kuttibwa, kwe kutulimbulwa, kwe kutulugunyizibwa okw'Abannayuganda. Wuliriza, abasajja baasiga ensigo ey'obukyayi mu mawanga agatwetoolodde. Kakati e Sudaani okukwatibwako ng'oli munnayuganda ogenda kulira sitole, ogenda kulukusa ku maziga. Wabula bino byonna nga bigenda maaso, munda mu gavumenti ya Mwai Museveni waliyo okulya n'okukomba essuwaani. Bajjenero abaazirwanako, bajjenero abaakuba emmundu, bajjenero abasajja abakulu bavuddeyo ku luno ne baluma mu ttama. Jeno Sejjusa Tinyefuuza amaze okubeera nga yeegatta ku Jeno Otafiire. Wuliriza, wabula mu palamenti ey'eggwanga Uganda munda, omusajja amanyikiddwa nga Lumu Richard akomyewo n'etteeka ery'okulonda loopu. Wuliriza, jjukira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalina obuyinza obwa gavumenti ya General Museveni loopu. Kaakati etteeka lino werikomeddewo nga Kyagulanyi akyagaanye okubeera nga akkiriza obuwanguzi bwa General Museveni bwe yeerangirirako ng'ennaku z'omwezi 17. Kati General Museveni agamba bw'obanga tugenda kumpa loopu mbeerewo nga pulezidenti omutuufu, mbeere n'opposition ejjudde, ngenda kubeera nga mpita mu mateeka nga bwe nzize nkola, nteekewo etteeka loopu tumwerondere. Kakati awo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo obenga obivuddemu. Omusajja Lumu okuleeta etteeka lino General Museveni yali amaze okubeera nga abala ti Kyagulanyi bw'agaana okulonda loopu, gavumenti yange nesigalawo nga talina opposition, ekyamazima mba mpedde. Kakati agamba ng'ayita mu palamenti etteeka lino likomezebwewo era ogenda kubiwulira omusajja yamaze dde okubeera nga agolola engoye. Kyokka bino byokka si bye tugenda okubeera nga tutunuulira, bingi nnyo tugenda okubeera nga tutunuulira munda mu ggwanga Uganda, mu ggwanga erya Iraani, omukulembeze omupya eyalondeddwa. Kale nno ng'otaddeko ekigalo ng'enkola yaffe, tutambule ffenna nga bulijjo. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wawasi, AKTV Media kwendi omugezi emabega w'omuzindaalo. Kale nno neeyanza mwenna abansabiddeko, abampeereza obubaka obunsaasira ng'ekirwadde kimbala embiriizi, nasobodde okubeera ng'ate mpola mpola ngenda nkuba ku matu, ate tuddemu tukwasaganye mukwano gwange emirimu egyatutumwa egy'eggwanga Uganda okuweera ng'ensi yaffe emaze okubeera nga efuna obuweerero. General Muhoozi Kainerugaba seneta azzeemu n'amulumbagana bupya. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, munda mu ggwanga Uganda ebikwekweto bya road block byeyongedde, ng'olunaku olw'eggulo twalabye ku road block ezimu nga ziteereddwawo okufefeta Kyagulanyi. Wabula n'olunaku olwaleero amawulire ge tumaze okubeera nga tufuna nti waliwo road block endala ezongeddwa ku nguudo ez'enjawulo, nga bw'ogenda okubeera nga obiraba mu katambi kaffe ak'olwaleero. Nga sikulwisizza, njala tusooka tutunuulire ku mbeera Bannayuganda gye bayitamu mu ggwanga erya South Sudaani. Bwe tubivaamu tulyoke twolekere mu butongole ate lwogome mu mawulire gaffe endulundu amayitirivu ge tuzze nago olunaku olwaleero. Njagala olabe ennaku, njagala olaba abasajja bano okugenda mu mawanga ne bateekayo entalo, ne batta abantu abatalina misango, ne batta abantu abatabalinako kakwate, ate akatyabaga ke basombera Bannayuganda. Njagala olabe akatambi kano, njagala owulirize nnyo ebigambo bino omusajja ng'attottola engeri Bannayuganda gye battibwamu olw'okubanga abasajja baatwala entalo mu nsi zaabwe ne babalemesa okubeera nga beetegerera mu bukulembeze obw'amawanga gaabwe. Kino kye kiri mu ggwanga erya Congo, nga Munnayuganda alabibwanga mutujju, alabibwanga muyeekera,
alabibwanga mulabe. Kyekyayagalwa okubeera mu ggwanga erya Kenya nga tetukwatagana n'okutuuka okukwata bannakenya babasibire mu ggwanga Uganda nga baagala embeera wakati wa bannakenya n'abannayuganda ebeerewo nga tewali kakwatagana. Ekyali mu ggwanga erya Tanzania era nayo kyekimu, baagala nga munnayuganda e Tanzania alabibwanga kyonziira. Kati Sudaani yo mukwano gwange abasajja mission bagituukiriza dda era bannayuganda okukwatira Sudaani kakati n'ebigambo bibeera bisajjuse embeera obudde bwabuuse ku bunnaabo biwulirize. Mukwano gwange otaddeko ekigalo akatambi kano katambule nnyo. Nze bwe nti olwaleero bwe nkasimbudde bigambo bya nnaku, bigambo bya ntiisa naye ng'ate bituufu bye biriwo. Abasajja batutyabira dda akalimu obuwuka. Omusajja nga atandika omu ku omusaako, oli waawa nti ndi mu Eritrea, ate ggwe ndi mu Sudan, ate ggwe ndi mu Uganda, tula wansi, ate ggwe ndi mu Eritrea, nti ate ggwe ndi mu Kenya, ate ggwe ndi mu Uganda. Muganda wange si bifo obyo mu Uganda owokubiri bamukuba amasasi. Kasayogera oyo yasooka bamugamba tula wansi. Owokubiri kasayogera nti ndi mu Uganda. Omusajja akookinga bukookinzi mundu n'amukuba amasasi, none yali atudde wansi n'amukuba amasasi n'amumaliza. Abaaba ngolewo nga tuli awo musaako tetunavaawo, nga tukyali awo musaako eyo bwetyo. Omusajja abuuza omuvubuka yali anziridde, yali muna Kenya. Nga mbuuza gwe oli waawa, kuba byonna byabaawo osooka n'osanyalala nga twawunga kale nze mu bwongo bwange nawunga nga ndaba ekituuse ku bannayuganda bannange. N'abuuza omusajja yali anziridde, gwe oli waawa? Namugamba nze ndi muna Kenya. Yali muna Kenya, twali tumuleeseko buleeswa tukola naye. Mpozi ono Munayuganda wange gwe nali nkola naye ye kolo yali off, yali takoze. Yali takoze. Nga mbuuza munaye oli waawa? Nti nze muna Kenya. Atuuka kunze, oli waawa? Mugamba ndi Munyarwanda. Omusajja nga mbuuza okakasa mu Luganda? Okakasa nga bwe nkubuuza bwentyo. Okakasa konze n'empitaba neneefula atawulira Luganda. Kati nga abimbuuza muddamu mu Luwalabu lwe nkozesa. Luwalabu nali nduyize nga njogera ebisinga nga mbimanyi, ate nabo nga baluga. Kati nze nga muddamu mu Luwalabu na Luzungu. Yo Luganda yali olumanyi bulungi nnyo. Bali abasajja boogera Oluganda, boogera Oluswayiri, boogera Oluzungu, boogera olulimi lwabwe Oluwalabu n'ennimi zaabwe enzaalirano, kuba zonna baazikozesanga. Ngo ezo zonna ennimi nga bwe bazoogedde nga mpuliramu ebigambo ebimu era nga nsobola okupiikinga nti kati ayogera luno. Simanyi kyanzijira mutya mu bwongo okugamba nti ndi Munyarwanda, kuba nali sikinaamu ne mu bwongo nali nawunzewunze dda. Ne nagamba ndi Munyarwanda. Musajja n'ambuuza okakasa, ne njogera Luzungu, kuba Olunyarwanda simanyi mu kigambo na kimu. Nayogeranga Luzungu na Luwalabu. Omusajja n'anvaako, then nadda kwono eyali anziridde omuli. Mukuva kwano wawulira otya? Sina kye nawulira kuba omutima gwali gwafudde dda. Nali mmanyi olwedde banguddemu bagenda kunkola kino kye bakoze bannange. Olwo nga bakyaliwo bamaliriza ono omuli Eritrea eyali asembayo gwe nali nkola naye. Batugamba kati muwanike emikono. Naye omusajja bw'agamba okwanika emikono ng'olabye ekituuse ku banno oluteebereza ki. Ate nga tali omu, tebali babiri, tebali 10. Bamazeeyo ekkubo lyonna bwe batye, namba nnene. Bakutte emmundu buli kika kya mmundu. Tuwanika emikono. Omusajja atubuuza, no ng'ayogera mukakkamu. Mulina ku simu? Twagala kukubira bakama baffe e Juba. Tulina bye twagala okubagane, tetulina awo musimu. Mulinawo ku simu? Abalinawo simu ne baziwayo. Kati nga tumanya ayagala essimu emukola ki? Kuba akubire banne nga bw'atugambye. N'agamba essimu zammwe zonna nzaagala. Nze yange nali njireka akola okuba nti nali nkola mu kasasiro, nalina sone yange nga sitambula nayo mu ebyo nga ngikwatako nga nzeeyo waka. Ng'abajjako amasimu. Bonna abalina amasimu gaabwe ng'agabajjako nga bwagakwasa banne. Kati wali asigaza simu nti nedda. Ng'atubuuza waliwo ayinamu ku ssente wano kuba twetaagayoko kasente. Naye ng'ayogera mukakkamu alikamu bulungi. Omu ye yali atubuuza ndowooza yali mukama waabwe yali aduumira awo. Bano abalala nga basirise. Muyinamukko ku ssente? Omuli tuyono gwe nali naye njukira batambula ne ssente
waliwo bye tugenda ku offices ezimu ne batusasula sente za kasasito kati ngo tubeera nazo bazireportinga tumaze kutuuka waka tunyuze kati nga alina wano bando ya sente endala nga yazirese mu motoka ng'azisikayo ng'azimuwa nga tewali mulala asigaza sente nti mukakasa nti ye musajja ng'agamba muwanike emikono musigale ng'emikono mugiwanise ng'atandika kujja omu ku omu acekinga mu nsawo SB4 okumanya Katonda wa kisa mu kufuluma emmotoka yaffe eno ey'akasasiro ekintu kye nafuluma nakyo mu mmotoka kaali kakaadi kange akalaga nti ndi Munnayuganda so that nga singa nfuna obuzibu bwonna oba nfudde at least omulambo gwange bagusanga bagambe nti ono Munnayuganda ava mu kitundu bwe kine bwe kiti ke kantu kokka ke nafuluma nako emmotoka era nga nkalina wano mu nsawo omusajja ng'ajja acekinga oba omanyi obwo kaadi bwabanga bwa bbulwe nga kaliko citizen of Uganda kungulu ako nga kenina kensigaza kenyina kokka mu nsawo kwese munalisitambula nayo omusajja ajja acekinga tewaliwo balina sente omusajja ajja yali ali ku Munnakenya kuba Munnakenya yali anziriridde ng'ono Munnayuganda yali amudiridde baamusedda ye yakazedda atuuka ku Munnakenya abaabuuza Omunnakenya oba yakutamamu wansi oba yaloba atya n'ensikayo akantu ako mu nsawo mwe nali nkatadde n'enkasonseka wano bwe nti n'enkateeka bannanga bali abalala banne be yali nabo balabika tebandaba simanyi kuba obudde bwali butandise okuziba saawa olwo ng'egenda kubeera emu ey'akawungeezi nkajjayo nkasikayo nzemu mpanika emikono bwe nti mba mpanika emikono bwe nti omusajja ngaddamu nga ambuuza gwe kiki naye nga ambuuza mu Luwalabu gwe kiki konze nanyeenya bunyeenya mutwe najja n'atucekinga akantu nga sikalina n'amaliza n'ono munnayigo kuba ffe twali wano basatu nze ayimini Omunnakenya nange n'omulitwe ono Omunnakenya nagambye twamusanga eri twali tumutwalako butwazi ng'agendeyo ngadda mu tawuni nga talina ntambula jasi nga tumutwalako kwolwo olw'ensonga gwe nali nkola naye omuvubuka yali takoze ku olwo nange nga omusajja atugamba kaakati mudde mu mmotoka zammwe muyingire mu mmotoka zammwe mugende ffe nga tumanyi biwedde mu kubanga abayingire mu mmotoka nga nsokoolayo akantu nga nkakasuka ensiko olwokuba twali kumpi n'ensiko nga sirina kyenkeetaaza kubanga simanyi kikiddako nga nkasukasuka mu nsiko ngamba kati ekijja kijje munnange omusajja atumala okuyingira emmotoka zaffe atugamba muvuge tuvugako distance si mpanvu nnyo wano simanyi bwe nnyinza kugereza naye nga yatudirectinga tukyali ku main tuba tunatera okutuuka ewandise nga ku checkpoint omusajja atudivertinga kati muvuge bwe muti tuziza mu nsiko olwo nga muli naye nga nabo bali mu kuvuga nga be batuwa speed gye tuvugirako be batugamba nti muvuge bwe muti nga sigamba nti gwe osalawo nti ovuge bwoti oba bwoti bo bakulembedde abalala bali mu maaso toyinza kubatomera speed gye batambulirako gye muvugirako emmotoka ono akola bukozi bwati nti kati wano nga batuvuga batuyingiza eyo ensiko emmotoka zaffe zonna nga batuyingiza eyo mu nsiko kumbe eyo mu nsiko gye batwala wansi w'olusozi emabega w'olusozi yewali beesi yaabwe yewali enkambi yaabwe gye baali babeesingira nga batuvuga nga batutuusayo bulungi olwo tuli mu ssaawa ndowooza ng'emu kitundu oba ey'akawungeezi twali awo mu ssaawa ng'emu kitundu ey'akawungeezi batutuuseyo mu beesi yaabwe twasangayo abakyala abalala babiri Abannayuganda naye nga babasibye emiguwa nga balamu naye nga babasibye emiguwa simanyi oba baali babakozesezza oba kiki naye nga bali babakaaba nnyo kati ffe tetwava mu mmotoka era tebatukkiriza kuva mu mmotoka bwe twatuukayo mu beesi yaabwe abavubuka bankolako effujjo batuyita baweewe enda weewe ne basooka ne bankubamu awagakoni nga bamanyi ndi Munnayuganda jjukira mubaamu buno obwana bwawe biki naye ng'olwedde omutima gubulina kuba baba bakimanyi nti bali mu bikolwa bya buyeekera olw'okuba nti nze nalimu like afaanana Abannayuganda ono Munnakenya gutwali naye yali muddugavu nnyo ng'alaga nti si Munnayuganda kati ate bano abalala nga Balitria abalala Basudani oli omulala mu Sudani so nga baawukana obuuka ne busooka ne bunkolako effujjo mukama wabwe n'abagamba mumuleke si Munnayuganda munnange tutuuka awo bamala okutukolako effujjo awo lye batukozeeko batugamba mugenda kuvuga emmotoka zino nga tumaliriza mututwaleko gye tulaga
nga plani yaabwe eri etya. Plani yaabwe yali yakupakinga byakulwanyisa byabwe mu mmotoka zaffe tugende tubavuge mpaka Juba Town. Awo mu nkambi. Yes, kakati nno maama e Switzerland ebigambo byebyo embeera bannayuganda gye bayitamu mu ggwanga erya South Sudan eyongedde okukakasiza ddala nti abasajja batukyawa, batulabanga byonziira, batulabanga bikolimo era batulabanga abatemu ddala. Buli munnayuganda yenna abasala mu maaso oluvannyuma lwa lipooti ya UN okubeera nga yafulumye n'eyongera okukakasa ebikolwa eby'amagye agaasindikibwa e South Sudan nga gano gaagenda mu kifaananyi kya UPDF era nga bano baagendeyo nga bannayuganda. Kakati abasajja abasudaani bagamba nabo bwe bakukwatako ng'oli munnayuganda obulamu bwo tosigaza, kubanga amagye ge bagamba aga UPDF agaatirimbula, agatta, agaayokya ebyalo n'ebyalo by'abantu gaalimbuga ggwanga Uganda. Kakati naalumanya ne saalumanya benna kitutandise okubeera nga kituzingiramu era ekiri atabaala n'eyasigadde ewaka mukwano gwange kyongera okubeera nga kimutaayiza. Kakati empala n'abasajja bano gye batandise okubeera nga basiga mu mawanga agatwetoolodde Jeno Museveni gye binakkira ng'ensi yaffe agizaalidde emiteeru mukwano gwange ekigenda okumala emyaka n'ebisiibo ng'ate eggwanga Uganda liri mu matigga. Kakati bw'olaba nga e Kenya bwe baasibira bannakenya munda mu ggwanga erya Uganda, Jeno Museveni n'avayo ne yeewaana. Kino kyonna kyali kikolwa ekiraga nti ono tayagala kakwate, tayagala nkolegana wakati wa bannayuganda saako abannakenya. Nga ne Jeno Kainerugaba yavaayo era ku mukutu gwe n'ategeeza nti eggwanga erya Kenya asobola okulirumba n'alikuba mu nnaku eyo Nairobi n'agiwamba. Wabula si be bokka, nga ne mu ggwanga erya Tanzania waliwo amagye mbu agalabikako nga gali mu ggwanga erya Tanzania era nago nga kigambibwa nti gaali ga ggwanga lya Uganda era nga n'Abatanzania nabo baavayo ne bakiikira ensingo bannayuganda okubeera nga amagye gaabwe mbu gaagendeyo ne gongera okubeera nga gatirimbula abantu. Kaakati Jeno Museveni bw'avaawo n'atulekera abantu nga bano ng'abalese abasizeemu ensigo ey'obukyayi, eggwanga Uganda twongere okubeera nga tulisabira lisobole okubeera nga liva mu mikono gy'abo abasajja mukwano gwange abakozesa amagye g'eggwanga lyaffe okutuukiriza ebigendererwa byabwe ng'ate ensigo gye basiga yakuleetera bulabe ensi yattu. Ampuliriza nakugambe nti bingi bye tugenda okubeera nga tutunuulira, naye mbadde nina okusooka okubeera nga nkuwa embeera kubanga alipooti ya UN twagisoma mwagiwulira, ebigirimu mwabitegeera, engeri abantu gye baayokebwa era ne Uganda bweyolekedde akazito okubeera nga kagenda kuva mawanga aga Bulaaya ku kikolwa ekyakolebwa mu ggwanga erya South Sudan. Wabula nze njagadde kukuleetera katambi kano olabe embeera bannayuganda gye bayitamu naddala abo abaali bawangalira mu ggwanga erya South Sudan. Njagala ogendeyo ng'okitegedde nti abasajja bwe bakukwatako, ab'ekika ekyabanwa bwe bakukwatako mukwano gwange gw'olama bulami kasita bamanya nti oli munnayuganda eyo nga bavuunika kubanga nabe ekyabatuusibwako bagamba kyatutuusibwako magye ga ggwanga Uganda ate CDF wammwe n'avayo ne yeewaana ku mitimbagano nga bw'akooye okubeera ng'atirimbula abantu bano era nga bw'abuliddwa ng'atamiddwa abantu bano okubeera ng'abasalaasala. Kale n'ebigambo ng'ebyo eby'obukyayi, ebigambo ebikaawu ng'omususa okubeera nga byayogerwa ku kika ky'abantu ate abattibwa kyayongera kubeera ng'ate ebiwundu ate kibittula mabwa. Ampuliriza kasooka tumala okubeera ng'ate tukomawo munda mu ggwanga Uganda ng'ebimaze okubeera ng'obitegeera ekiri mu paalamenti munda wuliriza nnyo. Jeno Museveni nti wabula ali mu kusattira nga gye buvuddeko paalamenti ya Bulaaya yavaayo n'ekakasa nti ono ekyali mu ggwanga Uganda tekaali kalulu era byali bikwekweto by'amagye. Ensi yonna neeyongera okubeera nga ekakasa guno gwali mukolo omupaatiike omujweteke Jeno Museveni gwe yali ataddewo okubeera ng'ate obuyinza bwa bannayuganda ayongera okubeera nga abunyakula aweze ekisanja eky'omusanvu okukwata emyaka egisoba 40 ng'afutubadde ku ggwanga Uganda. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ennaku z'omwezi 17 byabakama bwe yalangirira Jeno Museveni, Kyagulanyi yavaayo n'akakasa n'ensi n'agitegeeza ng'ebivudde mu kulonda. Kaakati bwe byali ebijweteke, bwe byali eby'ekiyaaye ne twebako ne kulisati ezaafuluma ate nga ziraga nti ebya Kyagulanyi bwe baateeka ku Jeno Museveni. Kaakati ng'ensi yonna emaze okubeera nga yeegatta n'amawanga aga Bulaaya ne gamma Jeno Museveni legitimasi. Wuliriza, Jeno Museveni ali mu kattu, ali mu kusattira era ng'ekinaasembayo Jeno Museveni kyabadde yeetaagisa Kyagulanyi okumuwenja obuyiso n'okuteekawo road blocker enzibu enkakali kwe kubeera ng'ono akwatibwa ate akakibwe okulonda leader of opposition
bye bimu ku ebyo mukwano gwange ebimuwenjesanga akayiso. Kakati nno asazeewo okubeera ng'agenda mu Parliament General Museveni ng'enkola ze bw'aba ayagala okuyisawo ekintu yeerimbika mu mateeka, akozese lumu akomyewo etteeka ery'okwerondera loopu olwo ateekewo opposition eyiye ey'ekimpatiira mbwagambe nti mu ggwanga Uganda mulimu opposition era okumanya nga mulimu opposition nalonze ne loopu. Njagala osooka owulirize ebigambo bino ebiva mu Parliament ate nkomewo nkubuulire General Museveni ne bw'anaagenda ku nnyanja ey'omunnyu amateeka n'agakutiza n'agamalayo ebigambo byongera kubeera nga bimwononekera, embeera eyongera kubeera nga emusajjukira. Njagala owulirize engeri General Museveni gyagala okuyisaamu etteeka lino ku speed agenda okulayira ng'amaze okubeera ng'ateekateeka loopu gwagenda okweteerawo nga ye awatali Kyagulanyi okubeera ng'amuwadde loopu nga bwe gubadde mu tteeka erize libeerawo emyaka n'ebisiibo. Kakati no General Museveni ali mu kattu, wabula nkugambye ne General Sejjusa avuddeyo ne yeegatta ku General Otafiire mu kulwanyisa ne mu kulabisa ate gavumenti ya General Museveni bagamba ekimala kokola otya bannayuganda balina okutwala nga nabugisi mufungize. Bigambo byaba genero General Muhoozi ne Rugaba ebyesi birungi seneta yavuddeyo dda naddamu okubeera ng'amwambalira. Alaga kungamba nti gavumenti yeetaaga nnyo Kyagulanyi mu kaseera kano. Anti nakugambye jjo nti Kyagulanyi bwadda ng'agitooyedde osinga ng'alunda leader opposition era wamala omulonda kwisha. Era singa nze mbadde advisor wa Kyagulanyi mbadde mugaba sigalayo. Ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka erifuga Parliament eri Administration of Parliament Amendment Bill 2024 lyaleetebwa omubaka wa Mityana South Richard Lumo mu 2024 ng'ayagala wabeewo ennongoosereza ezikolebwa okusobozesa ababaka mu bibiina byonna ebigwa ku ludda olwabula gavumenti okwetaba mu kulonda akulira oludda luno. Muyite Leader of Opposition ng'agamba nti si kirungi ekibiina ekimu okutuula ne kibasalirawo omukulembeze waabwe mu Parliament. Ebbago lino tunulwamu akakiiko ak'ebyamateeka nga kakubirizibwa omubaka wa Bukooli North Stephen Bakka Mugabi era ne kakola alipoota naye kitutte ebbanga ddene nga alipoota eno tereetebwa mu Parliament okutuusa olwaleero. Ebbago ly'omubaka lumu lwe liteekeddwa ku lukangaga lw'ebinaateesebwako Parliament bw'enaabezeemu okutuula olunaku lw'okuna wiiki eno. Kino kireeseewo akasatiro mu babaka ab'ekibiina ky'NUP era nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe azikubyemu bukiika n'awera nti bagenda kusimbira ebbago lino Nakakongo. Terize mu mutima mulungi ndi ligenda kuyamba oba kutereeza enonda y'abakulu oba abakulembeze ab'omupate. Lize nga litunulidde official opposition eya NUP. Agamba nti afuuka omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti balonzi be bamusalawo kubanga be basalawo ekibiina ekikwata ekyokubiri mu kalulu olwo kyo ne kisalawo agenda okutuula mu kifo kino. Nambeshe agamba nti kikyamu era kimenya amateeka ababaka okutuula ne beerondera akulira oludda olwabula gavumenti ng'ate eggwanga litambulira mu byobufuzi by'ebibiina ebingi. Ekyo kikyamu nnyo, ekyo ate kijja kubanga kikontana ne ssemateeka kulokuba ssemateeka bw'ogenda mu Bill of Rights ekkiriza omuntu abeere ati liberty kwesalirawo kati nga article 23 ya personal liberty, right to personal liberty, naye waliyo article 29 ya freedom of expression, assembly n'ebirala. Yeewuunya butya ababaka mu bibiina byagambye nti biri mu bufumbo ne NRM ate okukkirizibwa okutuula bakuba akalolo kwani agenda okulembera oludda olwabula gavumenti. Awo oba owadde ekibiina ekiri mu buyinza kusalawo ani abeera leader of the opposition. Bwe basalawo nti ebibiina bino binnaffe biri mu opposition ate nga birimu ebisinga obungi bisinda mukwano ne NRM kati awo baba balinga indirectly bawadde NRM omukisa kutusalirawo. Omwogezi w'oludda oluwabuzi mu Parliament Helen Nakimule naye yeegase ku Nambeshe okuwakanya ebbago lino lyagambye nti ligenderedde mu kunafuya opposition. Agamba nti wandibaaweeko baane ery'okwagala okubakakatika kw'omuntu. Bwe baba nga bagamba nti bagenda kulonda loopu ne ba shadow minister banaabeerondera, so nze ndowooza kino kigezaako kuggyawo maanyi ga National Unity Platform. Naye ate tewali gavumenti mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana eteetaaga ludda luvuganya. Wabula bo ababaka abamu mu NRM bagamba nti ebbago lya lumu lirimu eggumba.
tekwandibadde mutawaana abakulembeze okulondebwa ne paalamenti lwakubanga bali memba ba paalamenti. Sipiika tumulonda tutya? Ffe abasinga obungi mu paalamenti aba NRM, naye tetusalawo paalamenti yonna eronda. Mu bbago lino lumu ayagala ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluwabula gavumenti kiweebwa omukisa okusindika amannya agasukka mulimu bo ababaka beerondere gwe baagala. Yes, kakati mukwano gwange awo we tuli, gavumenti ya General Museveni baagala kulaba nga beerondera loopu, kubanga ye Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yalinnya dda mu kyoto, yazikubamu dda ne zaaka n'ategeeza nti akalulu ekyamazima nga ensi yonna bwe yakalaba era naye bwe yakagoberera bwe yakalaba abasajja akalulu yali military operation, ye tagenda kwera nga akkiriza ebyo byabakama bye yavaayo n'alangirira nga ne DRF zizokka z'ayinawo nga ye zimulaga bulwatu nti yawangula akalulu 226. Kakati no General Museveni oluvannyuma lw'okubeera nga akakasiza nti Kyagulanyi yaluma dda embazi n'agamba sigenda kubeera nga nzikiriza yadde okulonda eyo biroopu bye sigenda bironda, kubanga bwe mbironda mba maze okubeera nga nkakasa nti akalulu wakawangula mu mazima na bwenkanya. Omusajja asazeewo kubeera nga addukira mu paalamenti ezzenga emutaasa ebbanga lyonna. Bwe wali olabyeko sipiika nga siwa NRM, kati wano bakulaga nti nambazi ze zisalawo era aba NRM gwe banaasongamu olugalo. General Museveni n'abagamba bwe baba nga baleese Joel Ssenyonyi ne baleeta ne Zaake ne baleeta ne Betty Nambooze bakireke, munondere Zaake era gwe bajja okulonda, munondere Nambooze gwe bajja okulonda, munondere Ssenyonyi gwe bajja okulonda, okusinziira ku ekyo General Museveni ky'anaaba asazeewo ng'asalirawo ababaka abasinga obungi aba NRM saako n'abo aba independent abalininga ne NRM ebbanga lyonna nga bwe tuzze tubalaba. Kati wano General Museveni kiba kimuwa bargaining chain okubeera nga asobola okutuula n'abantu wano ku mmeeza n'abagamba ngenda kuwagira naye saagala onkole bwoti, ngenda kuwagira naye saagala oyiseewo kino, ngenda kuwagira naye saagala onyigirize gavumenti yange, ngenda kuwagira naye saagala oddemu kundabisa. Bino byonna awo General Museveni baleeta abantu basatu, tayinza kubulwako gwa penetratinga, tayinza kubulwako gwa buzaabuza, tayinza kubulwako gwasobola kubeera nga ateeka mu kasonda n'amugamba nze ngenda kuwagira, ate nga naawe okiraba bulungi nnyo nti enamba ze ezikuyisaawo General Museveni yaziina. Kati bo kye baagala nga NUP tereeta waabwe oyo nga Ssenyonyi bwazze n'abafuukira akayinja mu ngatto mu myaka 2 n'ekitundu egisembye ekisanja kino kiggweko, abadde abaliisa akakanya mu paalamenti nga ne sipiika kennyini amutya, oluusi n'adduka n'alekawo tayebwa ne tayebwa naye entebe n'emwokya ng'omusajja Ssenyonyi abatadde ku kikaliriro. Kakati General Museveni ng'enkola ze addukidde mu paalamenti kwerondera loopu ku mulundi guno, ate oyo agenda okuwera mbu ng'amulaga ng'eyawangula akalulu mbu mu mazima n'obwenkanya. Kakati General Museveni awo waali, wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, nakugambye nti road block zabadde olunaku olw'eggulo siwe zaakomye zokka, n'olunaku olwaleero abantu bangi nnyo bakyagenda mu maaso n'okwemulugunya ng'amakubo mangi agaggaddwa era agasibiddwa nga bakyagenda mu maaso n'okunoonya Kyagulanyi obuyiso okumuwenja musajja wattu. Kakati nno nga eppeesa ly'essaati omusajja Kyagulanyi yavudde olunaku olw'ejjo n'ategeeza nti ne bwe munampenja ne bwe munannoonya muli mu kumalira abantu budde, muli mu kumalako bantu ddembe lyabwe, kubanga General Museveni kyempitamu okimanyi bulungi, naawe wakiyitamu mu myaka egy'ekinaana. Ate nakugamba nti General Museveni okuvayo n'ateekawo ekibooziboozi n'abasajja baba bali mu gavumenti ye ti Kyagulanyi tanoonyezebwa nga baagala kujjawo ekyaliwo mu kinaana, kubanga General Museveni akimanyi nti kyongera okulabisa gavumenti ye n'okwongera okulabisa eri ensi nti Kyagulanyi olaba abadde mu Uganda lino lyonna ebbanga nga intelligence security temulaba ng'abantu bamukwese ebyaddala omusajja bamwagala. Kakati General Museveni kyatayagala kubeera nga alaga, kyova olabanga olumu avaayo n'agamba nti tetumunoonya, oyo yeekweka bibye, ffe singa twadde tumunoonya twandibadde twamukwata dda, naye nga mu nkukutu bamuwenja. Kati basusse mu nkukutu batandise okuteekawo emisanvu nga ne mu bbuutu z'emmotoka abasajja bazibikkuza abantu. Njagala obirabe, njagala obiwulire, bwe tubivaamu twolekere ate ewa General Sejjusa ebigambo byavudde n'asindika ewa General Museveni. Kakati nno wandibaawo ekijja, wandibaawo ekijja. Jjukira ewali omukka tewabulawo muliro, nga ne General Tafiire bye bigambo bye bimu gye buvuddeko, yavaayo naye n'abyogera. Kati n'omusajja amanyikiddwa nga Sejjusa tineefuuza ayongedde okwera nga abikkaatiriza we tulaga General Museveni
emyaka 40 gimufuukidde kibawalula. Etadde abavuzi checkpoints zino zitadde abakozesa oluguudo ku bunkenke, zibatadde ku bunkenke. Nange so banyambye bikkula buutu, bikkula buutu tedafandewo bikkula era zitwalira ddala akabanga topapya wa military ng'akukebera. Simanyi mbadde leero bulijjo mpitawo obudde topapya wa military ng'akukebera ng'akucekinga. Eno eri wano egundi wano ku mbuzi, nze mbagambye leero njiguddemu. Nalabako ey'ekinawattaka omubala baabo muganda wange Bobi Wine yakkiriza n'agamba awanguddwa kiwedde, naye abasajja obalaba, abasajja bali wano ku gundi komiti ya Naroad bali mu kukebera, naye temugenda mufuna naye bamufa. Buli wano buyimiriza buli mmoroka tebakyagala n'ababoda bambadde element kati n'ababoda ndowooza obalaba, n'ababoda kati babajjako ne babakebera emitwe gyabwe basiba basajja negana nkulaga obusajja. Mazima Katonda omusajja nayewayo n'agamba kale munsibe kiwedde naye nemweremeza mu bulabe. Police have mounted a roadblock along Gayaza Road at Chitetika, popularly known as Kumbuzi, stopping and checking vehicles both entering and leaving Kampala. Similar roadblocks have also been reported in other outskirts of the city, including Chinawataka. The purpose of the operation is yet to be established. Naye banange now atulaba ku mukutu omanyize nabagamba njaddubawa abasajja batadde road block ku mbuzi bakebera emmotoka eziyingira n'ezifuluma ekibuga Kampala. Ebyo bye bifaananyi monitor byetaddeyo nga biraga buli mmotoka bayino gicekera. Nze nange simanyi kye banoonya. Ab'amagye agatali magye ga bulijjo wabula military police yeekebera nti newoba ng'oli wa bodaboda kati ng'oyo nga weetise ensawo y'akasooli bagisumulula ne bakebera mpeke ku mpeke, oyinza okuba ng'okukusa gwe baagala. Okay, kakati embeera bwete bweri ku nguudo esinga obungi naddala eziyingira n'okufuluma ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, nti road block abasajja bongeddemu amaanyi. Basooka ne basiteekawo nga bebbirira nga basiteeka mu bitundu biziyivu, naye kati bongedde n'okwera nga bajja ku main road zino ezifuluma n'okuyingira ekibuga Kampala, okwongera okufeffeta n'okufuukuuza n'okunoonya nga bw'olaba mmotoka emu ku emu. Nkugambye ti n'ababoodabooda be baateekako etteeka ery'okwambala elementi, kati ate ensangi zino abasajja bazibambula nga banoonya mitembo ekigambibwa mbu yandibanga atambulira ku ppiki. Akati ne bwekitebwe kiri munda mu ggwanga Uganda ng'omusajja ayongedde okwera ng'ateetawo akasattiro n'obunkenke eri ebitongole ebyabakwata mundu gavumenti ya Mwai Museveni ng'etuuza ya lukugunyu buli kaseera nga beebuuza kyazzaako, beebuuza waali, beebuuza n'abo baasisinkana entakera era abagamba biki. Kaakati nno General Museveni buli lwakubamu akafaananyi n'ajjukira ng'ali mu nsiko mu myaka egy'ekinaana ng'ayambibwako abantu okutuuka lwe yatuuka mu bukulembeze oba mu buyinza bw'afutubadde emyaka 40 n'omusobyo, yeewuunya Kyagulanyi era n'ayongera okwera ng'amutya ng'akolera ddala ebyo naye bye yakola by'amanyi ekiyinza okwera nga tekibivaamu. Kakati bino byonna nga bigenda mu maaso, nakolerako akatambi ne nkulaga butya amaanyi g'abantu bwe gasobola okukwata gavumenti kebe y'amaanyi etya ne gagiteeka ku ttaka mu kaseera mpaawo kaaga. Era ne nkugamba nti nno tewali gavumenti esobola kuyimirirawo ng'abantu basazeewo nti eveewo. Kati ebigambo bino abasinga ku mmwe abangi mwavayo ne mugamba nti General Museveni asobola okwera ng'akikonteininga. Ne nkugamba nti gavumenti ya General Museveni ojabanga ey'amaanyi, naye ng'abantu bayimuse ne bagamba nti lwaleero twagala omusajja ono ng'afulumya eggwanga Uganda, basobola omutwala nga nabugisi mufungize. Kaakati njagala owulirize bino ebigambo by'abasajja baakuba mundu, bino ebigambo by'abasajja abajenero, bino ebigambo by'abasajja abamanyi kyekitegeeza okubeera nga gwayina amaanyi g'abantu
oba people power nga gwe agirina ku side yo. General Tiniefuuza yayogera ebigambo bino amanyikiddwa nga Sejjusa ate nga n'otafiire yavuddeyo n'abyogerako. Wabula bwe tuva mu bigambo bino njagala nkutwaleko ko mu ggwanga erya Iran katono nnyo ate oluvannyuma tujja kubeera nga tukomawo munda mu ggwanga Uganda. Amawulire mangi agongedde okubeera nga gatambula nga n'omusajja Muhammad Muwanga Kivumbi n'olunaku olwaleero abasajja bamuzzizaayo mu kolokoonyi. The people can go to that state house despite Mr. Museveni having those guns. Those guns will do nothing. Nothing. What will he do? What will Mr. Museveni do? If 1 million people or 100,000 people go, will he kill them, bring tanks? If he shoots people using those tanks, he himself will be accountable and he will see what will happen. Why I emphasize on building capacity and leaders coming together is a simple message. It's better for us to guide this change than to appear in denial. Whatever you have, however mighty you are, whatever arms you have, when the citizens rise against you, you are done. Because you say, oh, I have the army, I have the police. Excuse me, the police you are using, the army you are using are relatives of those people you are going to do what? You will send them, when they get there, they will turn around. Because if you tell Akana shoot his brother, he will refuse. You will go and look at the crowd, there is his brother, there is his cousin. You think he will shoot? No. Okay. Kakati bajenero bano bakukakasa era nga bakugamba nti ne bw'obanga olina amaanyi gatya ne bw'ogamba nti nina emmundu buli musirikale ng'endamu amasasi 12 nga General Museveni bwe yavayo nakasanga tugenda mu kalulu nti buli munnamagye agenda kwera n'amasasi agakwata mu 12 nga magazini zijjudde biro byonna obeera weejjaako obeera weerimba kubanga mu bantu b'osindika ab'amagye n'abapoliisi okugenda okukuba okutta okutirimbula okumenyamenya abantu ate mulimu ab'enganda zaabwe kati bajja kutuukayo bagaana okubeera nga babakuba era ekinaddirira kujja kubeera nga te gavumenti bagitwala na bugisimufungize era n'omusajja amanyikiddwa nga General Sejjusa akakasiza mu bigambo bye n'akugamba nti tewali gavumenti esinga abantu maanyi nga General Tafiire bw'ayongedde okubeera nga akyogera. Bino ebigambo abasajja bano bayinza okubeera nga babyogera oba oliawo mu mbeera yonna gye babyogereddemu oba babyogedde mu kutya oba babyogedde mu kubuzaabuza oba babyogedde mu kakasa naye nga amazima mu byo mwegali nti gavumenti teri yesinga bantu maanyi era tewali bantu lwe balisituka ne bagamba tugenda kubeera nga tuyimiriza gavumenti eno gavumenti neesigalawo kizze kikolebwa mu ggwanga Uganda emirembe gyonna ng'abantu bazze beekyusiza obuyinza obw'ensi yaabwe. Kaakati mukwano gwange ebigambo bino byongera okubeera nga biteeka gavumenti ya General Museveni ku bunkenke sako n'okubeera nga ate bumuteeka mu ttaala n'okwongera okuzuukusa bannayuganda n'okutegeera nti ekyamazima amaanyi g'abantu gasigala amaanyi g'abantu. Kati General Museveni yavuddeyo n'abaako ebigambo byayogera eri General Tafiire naye nga sinaakubeera nga nkutwala wa General Tafiire mu bigambo General Museveni byavuddeyo n'ayogerako eri ye olw'okubanga ensangi zino alaga nga akuba gavumenti y'okugiteeka ku ttaka. Njagala nsooke nkutwaleko mu bigambo bino katono nnyo mu ggwanga lya Iran owulirize omukulembeze omupya abasajja bano gwe balonze gwe baataddeko ebyafaayo bye ng'omusajja Trump yavuddeyo n'ategeeza nti ono tuyinza obutakolegana era ono tuyinza okubeera nga tetugenda kubeera nga tuzikwasa era ono bw'ataaveeyo n'abaako ne byateeka mu nkola ng'amawanga aga demokrasiya gabikkiririzaamu yandifundikira ng'eyavuddeko mu bigambo bya Trump ng'akakasa naye gw'abyogerako ye musajja eyalondeddwa okubeera nga yakulembera eggwanga erya Iran mu kaseera kano. Njagala osooka owuliriza ebigambo bino katono nnyo tubivaamu ate tweyongereyo mugana abagaddako. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyuse okubalaba amannya agange ye Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebikwata ku mukulembeze wa Iran omujja si mulala Mojitaba Khamenei. Kankubuli ebimukwatako. Okusooka kankutegeeze nti Mojitaba Khamenei myaka 56 egy'obukulu alondeddwa. Bangi ku bannansi b'eggwanga erya Iran bamanyi erinnya naye tebamuwulirangako ng'ayogera. Yadde okumulaba ku laalizi tatera kubeerayo. Musajja abadde nti ng'alina obuyinza naye nga bwa munda. Bangi babadde balowooza nti yajja okusikira Ayatollah naye kibadde tekyeraga nti anaamusikira. Mojitaba abadde akiipinga low profile nga taba nnyo public lectures. Friday sermons ogenda okulemberamu ejjuma abadde tabikola nnyo ne political addresses obadde tomulaba. Bangi ku bannansi b'eggwanga erya Iran bamumanyi naye tebamutegeera bulungi n'eddoboozi lye bangi tebamanyi ayogera atya. Myaka 56 semi-cleric. Mbagambye nti semi-cleric. Bwe mbagamba nti semi-cleric mu nteekateeka y'abasajja bayitibwa aba Iran naddala mu nzikiriza yaabwe ey'obushiya obusiraamu obushiya bayina kye bayita Ayatollah. Bayina kye bayita Ayatollah. Ayatollah ye muntu abeera ku level eya waggulu mu kumanya eddiini ewaabwe munda mu ggwanga erya Iran. Kati okusinziira ku mawulire agaliwo ono Mojitaba abadde tannaba kutuuka ku level eyo ey'obwa Ayatollah era nga mu mateeka g'eggwanga lya Iran ng'oba oliawo talina na kufuuka supreme leader wabula abamulonze Assembly of Experts etuulako abamanyi ddala. Bagamba nti mu mwaka 1989 ne kitaawe yennyini bwe yali alondebwa yali tannaba kutuuka ku eyo level naye n'agenda maaso n'okuba nti yalondebwa. So bagamba nti si nsonga nnyo okuba nti bamulonze ono naye of course balina okugenda maaso n'okuba nti bamulinyisa ranka wabula si y'amagye si ya byabufuzi ranka ey'eddiini. Agenda kuba afuulibwa Ayatollah kubanga tasobola kubeera supreme leader era in fact okumulonda obulonzi okufuuka supreme leader kitegeeza nti yafuuse dda Ayatollah kubanga supreme leader yenna ateekeddwa okubeera ku ranka eya Ayatollah. Era nakino kankikubuulire ekitiibwa ekiweebwa omukulembeze wa Iran w'okuntikko si Ayatollah. Waliwo omuntu omulala asobola okubeera Ayatollah naye nga si supreme leader era nga Iran bw'erina abawerako erina Ayatollah abawerako wabula tekitegeeza nti Ayatollah alina kubeera supreme leader w'eggwanga lya Iran. Balina ba Ayatollah mpuliriza abawerako beebo abamanyi ddala abasembayo nti mu nzikiriza nate eyaabwe ey'ekishiya wali munda mu ggwanga etibwa erya Iran. Mojitaba bamuzaalanga ennaku z'omwezi 8 Septemba omwaka 1969 mu kibuga eky'amamuka g'eggwanga era ng'obeera mu kitundu eky'obuvanjuba kye bayita Mashhad. Mwana wa kubiri ow'omugenzi Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei mu baana 6 Khamenei be yazaala ono mwana wa kubiri. Yagenda maaso n'okuba nti asoma nate secondary ye n'amasomo ag'eddiini ng'akyali ku ssomero eriyitibwa Alavi School munda mu kibuga ekiyitibwa Tehirani. Ku myaka 17 Ayatollah Mojitaba kakati gwe twogerako yasaavingako mu magye g'eggwanga eriyitibwa yasaavingako mu magye g'eggwanga lya Irani. Military background gy'alina yakusaavinga mu magye g'eggwanga lya Iran mu kaseera k'olutalo wakati wa Iran ne Iraq. Jjukira nti mu lutalo olwo kitaawe era naye yali omu ku balwanyi. Kakati ono omwana yali wa myaka 17 Mojitaba olutalo yalwetabamu era baamuteeka mu brigade baali bagiyita Habibu Brigade mwera asinzira okuba nti oba oliawo alwana. Kale kitegeeza nti okuba nti asaavingako mu lutalo olwo yafuna akakwate n'amagye ebyamagye tabimanyi nnyo kiri awo kwenkana kitaawe wabula ayina akakwate n'amagye era amagye ga IRGC nti gabadde gamukkiririzaamu nnyo nga mutabani w'omukulu naye nga yalwanako nga muto myaka 17.
myaka 1999 n'agenda mu kitundu ekiyitibwa Qom. Kakati abakulembeze b'eddiini munda mu ggwanga lya Iran abasinga ekifo kino ekibuga kino Qom bagiyita Holy City. Abasinga bonna eno gye bagenda maaso n'okulabika nti bakugukira wakati mu ddiini. Katugambe nti Center of Shia Theology etandikira mu kibuga ekiyitibwa Qom gye bamusomeseza. Wabula yagenda ogendayo ng'akuze yalinga myaka 30. Kakati kitegeeza nti ebyeddiini bino era teyabitandika mangu. Yasooka n'asoma bino birala eddiini yagisoma akuze mu kibuga ekiyitibwa Qom. Era okumanya nti yagisoma akuze ku ssomero yali wanjawulo nnyo Mojitaba nga banne bambala amaganduula ag'eddiini amakanzu n'ebirala jubba nga ye ayambala bikalu bya bulijjo nga kizibu musanga maganduula nga musajja watu ku ssomero yabeera mu bikalu mwana wa mukulu nga tayambala kanzu tayambala maganduula eddiini yagisoma bukulu okusinga myaka 30 bwe yayingira nate ssente eyo ey'Qom munda mu ggwanga etibwa era Iran. Kakati magambe nti ali ku kifo mu seminary system eyo ya Iran, seminary system okufuna rank ya Ayatollah olina okuba ng'obadde musomesa okumala ebbanga ng'obadde okulemberamu nate okusomesa kwegamba nti ng'olina knowledge ey'amaanyi ddala okufuna rank ya Ayatollah. Naye ono tannaba kugifuna bagenza okumulonda nga tagirina ranka eya Ayatollah abadde tagirina. Kyokka kigamba okuba nti ateeka bajja gabendinga nga bwe bwakikola ku kitaawe agende maaso n'okuba nti obaolyawo akwatamu. Tamanyiddwa nnyo mu byabufuzi, talina kifo kyonna kyeyali abaddemu, wabula bagamba nti omwana ono abadde afuga Iran mu background. Wabula kitaawe Ayatollah Khamenei yawulirwako ng'agamba nti tayagala mutabani we ono agende maaso n'okuba nti amusikira. Akigamba okuba nti okulondebwa kwa President Ahmadinejad 2005 ne 2009 omwana ono Mojitaba yakweyinamu omukono nga yapika Ahmadinejad agende maaso n'okulabika nti obaolyawo alondebwa. Kati oluvannyuma okuba nti alondeddwa nga supreme leader kyegambibwa okuba nti ayinza okulowooza ku Ahmadinejad omu ku banene b'eggwanga lya Iran abasurvivinze Ahmadinejad n'agenda maaso n'okulabika nti amusikayo gyali ku katebe baddemu batambuza eggwanga eriyitibwa era Islamic Republic of Iran akadde kano. Wabula mbagambye nti ng'akuttemu taata baamusse b'Amerika n'Abayisirayiri, maama baamusse ne sister baamusse, nephew baamusse kwessa mukyala we. Kino bagambye nti kigenda kumufuula omukambwe n'okusinga ku kitaawe oba ajja kugonda ku bibiri ateekeddwa okuba nti ajja kukolako kimu. Naye nze omu kubalowooza nti ajja kuba mukambwe nnyina okusinga ku taata. Amajja ga IRGC mbagambye amakambwe ag'eggwanga etibwa Iran gamwaniriza dda gagamba nti komanda tukwaniriza wabula tusanze mu kaseera ka kazigizigi otusanze mu kaseera nga tufaafaagana n'omulabe. Era mbagambye nti alina emizinga egy'enjawulo gye bakasusse mu kaseera wabadde bagenda mu maaso n'okuba nti baaniriza nate omukulembeze wabwe w'oku ntikko myaka 56 Mojitaba Hossein Khamenei. Ekisinga okunnuma nti omwana talina ssimu. Museveni omwana mumuddiza essimu. Bino ebintu by'okutulugunya eddembe ly'abaana buli bwe gibagibwako. Omwana alina okubeera n'eddembe lye. Olaba omwana bwe yalina essimu bwe yatuyamba kati wonna w'oli ebyenda bikwetokota. Ekitegeeza mutugumbudde abantu mutono ono omwana kye yatuyambangako ffe nga abaagala ekyukakyuka mu ggwanga nti buli kikyamu kye muzzenga mukola omwana ono ng'akitugamba buli gwe muzze mutta ng'amutugamba ne bamubatta ne mubakweka ne bawoza abantu baffe baabula ng'ono omwana atugamba. Museveni wa omwana essimu omwana mumuddize gadget mazima ejeno waffe gwe tuwagira ekitegedde jeno waffe mumuwe essimu aduumira amagye ngeno bwakwata essimu n'omwana mwamuggyako essimu omwana anyigirizibwa eddembe lye ery'obwana talirina wabbe bimuha essimu. Bino byonna twandibitegedde ddi kuba gwe obadde ng'otunyigira mu kimugunyu naye banno mutunyiga musirika mutunyiga musirika naye omwana ye ng'avaayo agamba noono twamusse n'oli twamusse ono ye twamusibye nga byonna atayipinga bw'atwitinga. Omwana mumuggyeko essimu omwana talina ddembe lye omwana anyigirizibwa olutalo lwa Iran n'Amerika lugenda mu maaso omwana talina kyayogera omwana alina ebigambo bingi by'alina okugamba Abamerika kuba ye kyemmanyi awagira Iran abawerekereza ebigambo banyige bakube muntu akuwone wa omwana essimu omwana mwamuggyako essimu
Baby Muhozi bana abantu aba akujjako essimu tukusondere essimu Baby Muho otwitinge ne data waffe tujja mugula kitawa ine fugabbi Nabagamba teri muntu agenda kubeera fiyo kujjako nga ffena tulifiro olaye naawe omwana wo mu nnyumba ebakunyigiriza werwaneko tufuba okulaba ng'oddizibwa eddembe lyo naawe osirisa olinga atayagala kubeera nadde nedda omwana Museveni omwana muwe essimu omwana muwe gadget asumulule